Ekikanga bakigudde Bushenyi Ddu bwekubye abantu 30, 5 ne bafiirawo. Bino bibadde mu nkuba etonnya akawungeezi ka leero nga 25 baddusiddwa mu ddwaliro lya KIU Ishaka ne Komboni Kyamuhanga. Bizana banyeta omwana wanje yakangwa enkuba babadde baweranga 5 19 25 bakyaliwo 5 bafiriddewo naye manga 20 basibesikeepingi anhad. Ekikanga bakibadde ku kyalo Kakira Ebitooma Bushenyi nga bakubiddwa laddu babadde banoga majaani ng'ebasanze mu kiyumba gye badduse okwegama. Ngenda kushaba ebirogotero by'amajani mutuyambe mutuhereze nk'obwoma bw'enkuba ako abantu bitonjura kweri kugwa nobo kwegama nangwa na gavumenti naye kyenyigiremu. N'abantu 2 bafiiriddewo n'abalala 3 ne balumizibwa bya nsusso oluvannyuma lw'ekisenge okubuutikira akasisira mwe babadde batudde. Abafudde Albert Nkawahita omutuuze w'Entungamo ne Stella Gyerobo ow'omu Kampala nga 3 baddusiddwa mu ddwaliro Mengo ng'embeera yaabwe mbi. Ekisenge kigudde kya Namirembe Guest House nga kikubye akasisira akalinaanye Kayijje Coffee Fruits Restaurant and Lodge mwe babadde bali. Babadde baze wano meeting naye nebijja bubi. Kigambibwa nti babadde bateesa engeri y'okutegeka olumbe olw'omukuba eŋŋanda. Poliisi y'abazimya moto nga bayambi ba Red Cross bazze okubataasa. Ab'eŋŋanda badde Miranga na Biwoobe. Emirambo gisiiddwa kabanga lya poliisi ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa. Irene Nakasiita nga ye mwogezi wa Red Cross annyonnyodde ekiviiriddeko akabenje. Enkuba etonye nnyo ekisenge amazzi ne gakiitirirako obungi nekigwira coffee shop nekuba abagenyi babadde bazze wano. Godfrey Okobo ku lwabazimya moto alambuludde ebibaddewo. Tusobodde okukola kyetusobola okununula abantu abo naye tetusobodde okutaasa obulamu bwabwe. Ben Muhoozi, Rugendo Crispo ne Edison Mutyaba bakusakidde eggulire lino Lwabukedde TV.